Nyamba kusawa. Amba tusina program na ile. Tusina program na ile. Hello. Wanje. Chichi mwana gwe. Visa yange yagwa kodda. Ennaku 21 nga yagwa kodda. That means in overstay. Oh, kino sikirabanga. Munanga kitu. Kamale mukubira omwami gwe nasindikira sente za visa yange ne passport yange antere. Kamale mukubira soko veko vaako. Ne byenfumba ndesi. Ge mazima matufu ne byenfumba kange wa. Kamale mukubira sawa zino. Hello. Jeba leko sebo. Nakuwa visa yange najikuwadde. Nakusindikira sente nakuzomwezi nga 8 nekugamba ontereyo visa yange. Kate sawa zino mukwano gwange ava kunkubira simu nane ngambye akeberereyo angambye visa yagwako dada 21 days. Ndi mu overstay. Nakuwa visa zange last week ez'abaana basatu. Tozisindikiranga eyange tozisindikiranga ngabulika sero omuzabuza naye yagala nange tukole tutya nakwesiga sente nezikusindikira era nongamba mala kuwa sente nezikwata nezikuwa. This time I'm in overstay. What am I going to do? Banenge mwagala bakasana nayenga buli muntu ayine bizibu ez'abaana bali tozimpanga esawa zino yange ndi mu overstay. Kati banenge oyagala nkoleki Bananga sagala abantu lumu mutusula eddalu mu bintu ebyokusaaga. Nkwegayiridde njagala visa zange. Sagala kunyiiza. Ge mazima amatuufu. Kale simu yange agijjeeko. Kamunoonyo ne yabankonektingako. Ate ye yabankonektingako kamunoonye wanangudde baba njala ngennuma bani bo blockinze bane bakublockinze aba blockinze bana abasajja walwana yanconnectinga ku basajja wano bankolere visa ate bagadde mu overstay bana bakolera visa basajja bagiye walwa banconnectinga ko ye namba je noonya ndaba ku bwangu wano company cheyo eri eyo nze sigimanyi kugabe banconnectinga ko baconnectinge baba ndi wano mbanoonya sibalaba gukusinga ekizibu kyolina teweebuuza kati nebuuze kwani watamanyi Speed Express Tours and Travel. Atabo bebani Speed Express Tours and Travel #1 tours and travel agency eri wanene mu UAE eri legit. Ngoza bujja okulewa visa zange. Ngozera wa visa change zange. Simanyi. Baba nti wano yajja recently mu bwangu yafuna visa nafuna air ticket najja mu bwangu mu wiki emira tose waneno. Oloza nako search. Speed Express Tours and Travel. Oboyina mnani akoye okuferebwa okola visa zo ate nezirwawo mwana watu Speed Express Tours and Travel yekigala basangibwa Dubai Deira jangu ku Deira Tower building opposite Bania Square bakola visa change bakuwa visa ziye inakuwa 30 inakuwa 19 so boy naendega okumanya kisingawo genda ko ate ku social media platforms zaabwe gabanga YouTube, Facebook, Instagram, Twitter omanye ekisinga oba ogende ku namba zaabwe wamanga oberenga ate obakubirako oba ngo baweza ku ka message. With Speed Express Tours and Travel, dream, explore, discover. Wano sivao ati bagise Speed Express Tours and Travel. Dream, Explore, discover. discover.